All right, good morning. MwasuzeMutya bannange gye muli mukama yebale alukeseza olunaku olwaleero tumwebaza era tutwala nti everyday we tubeera abalamu bannange ekitiibwa n'ettendo tubiddiza mukama. Olunaku olwaleero I think tutandike n'okubawooninga oba n'okubagamba nti mpox oba monkeypox mweri mu Uganda bannange mweri mu ggwanga, and let us all be careful. Ebintu bitwakolanga mu COVID-19 ebituziyiza ofuna obulwadde obwo nga okunaaba engalo, social distancing, n'obutahaginga abantu oba n'ebintu ebyenjawulo byetwakolanga tugamba tugaane kuliraana nnyo bantu kubanga buno obulwadde buspreading like that. So the World Health Organization declared mpox as an emergency era nga mu Uganda mweri era twegendereze nnyo. So monkeypox ereeta ebizimba ku mubiri go n'obanga omulwadde wa smallpox naye nga bino ebizimba ate buneneko bulinga bu boils bukwata omubiri gwonna. So please let's be careful. Ate ne bw'obanga oli n'omuntu gw'otamanyi obanga mugenze nemubaako bye mukola nabyo ate kiyinza okuyita munofuna monkeypox. So twegendereze bannange era nga monkeypox ono ava ku bisolo kuli ennyama y'ebisolo ebyo wild animals. Can you imagine a kilo of baboon meat yagumu bbiri? I asked around ne bangambye yeyo baboon bazirira ddala, monkeys and everything. So bannange tubeere nga twegenderezaako. So a couple of weeks ago, I think if not the last 2 weeks, twakyaza omwami gwe bayita Lawrence Nabimba. Now Lawrence Nabimba was among the 23 youths be rescuing okuva Myanmar. Era nga bwe bakukusa okutuukayo. Lawrence ono yafuna agent yamugamba nti ngenda kukolera ku paperwork nkutwale mukole emirimu, naye nga mu kifo ky'okugenda mu nsi gye bali balaganya ati ne babatwala bakukusa ne babatwala eyo e Myanmar. Now okubeera nga akyali mulamu era nga yadda gwali mukisa, naye nga olunaku olwaleero nga bwe tulaba ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga, abavubuka bangi tebalina mirimu, abantu babakukusa ne babajja mu byalo ne babaleeta e Kampala naye nga bagenda kola ku street, bagenda kola mu mining sites, mu agriculture, in all sectors naye nga ate it's forced labor and forced begging. So abantu bano abamu bakukusa okuva mu ggwanga ne babatwala mu ggwanga eddala. So 2023 persons report ya human trafficking yagamba nti gavumenti ekola buli kimu kyesobola okulaba nti bano abantu abakusibwa kikendeerako ate era ne batrainingana ne ba immigrant workers ababeera ku airport nti bw'olaba ekintu kyonna nga ki suspicious about a certain person or a certain group of people osobola okuloopa abantu abo ne baba rescuing, then n'okwongera amaanyi mu bya bana bakuuma eddembe ba police, police sectors nabo babeere nga emisango gino bagikwasa amaanyi. So today tulina era omukyala bamuyita Kemigisha Sharon. Kemigisha Sharon naye era alimu eyo bracket eyo gye tuli mu kwogerako. Tweyongeddeyo because Sharon yali inspired by Lawrence Nabimba's story nagana enkanveeyo ate naye bamukusaako yali agenda UAE kola mu supermarket naye ate n'agenda abate batuuka nti ate mugenda Oman ate ebiwandiiko tebikwatagana byebalagaanyako. So story nyingi nnyo naye twebaza abantu abavuddeyo ne bagamba nti okay nze kambabule story yange, maybe waliwo omuvubuka ajja okugiraba yerowoozeemuko akyuse decision. Okay, ndine Sharon paka saa 5 ez'okumakya balina ebiseera nante MwasuzeMutya. Weewaawo mwebale nnyo kino ekiro kyaffe ekisooka. Tulina Sharon Kemigisha. Yes, she's a humanitarian, philanthropist, ate nga muwandiisi yawandika n'akatabo, si muwandiisi asipase but yawandika akatabo ke yatuuma The Beast in the East, era nga bino byali bikwasaganyiza ku mbeera gye yayitamu ng'ali eyo, yes, ng'ali eyo ng'akola byonna experiences ze zonna buli kimu ebimu agenda byogerako wano naye ebirala musobola bisanga mu katabo ako. She's going to tell us the whole story, but we are glad that ne mu katabo ate mweri, So Sharon, webale nnyo okujja ku MwasuzeMutya.
era nga twesiimye nnyo okulaba nti no muvaayo munange ne muwabula eggwanga. Congratulations kugamba wafuuka woman councillor. Yes, Wandegeya, owe Wandegeya. Naye nga ani yali amanyi nti omwana ono akulidde mu ghetto. You know, she's a ghetto girl. She was telling me, I'm a ghetto girl from Kawempe. Naye ne bankukusa ne ngenda omwana nenkolayo emyaka 2 ne nkomawo wano ne ngamba sigenda kwekubagiza ngenda kuleetawo ekintu oba ngenda kwekulirawo ekintu ekyange ngende mu field, you know, gye mpuliranga esobola okukyusa obulamu bw'abo abantu abaneetoolodde. So she went into leadership. And right now she's a woman councillor, Wandegeya. Can you imagine? So all the ghetto girls and boys and youths, please come close and let's hear her story. You never know. So Sharon, buza kubatulaba. Neyanziza okubanga mpereddwa omukisa oku sharing a story yange eri eggwanga nti ebiseera ebisinga abantu tugabana emboozi zaffe because we believe our stories matters. Tomanya as omuntu ena asobola ogiwulira eyo n'abanga alina decision gy'abadde agenda takinga n'afunamu change of mind oba nzikiriza nti bw'owuliriza ku mboozi z'abantu ez'enjawulo oddamu amaanyi n'ogamba no mbadde ndowooza nze olugero lwange lwe luli worse, I can't make it. No getting inspired by someone's other story. Kye kimu ku bindeetedde okubanga whenever I get such platforms I ideally share my story for other people to learn from me. Kituufu. Okay, webale ku Rachel. Ogambye you're a ghetto girl from Kawempe. Yes, Sharon Kemigisha. Ndi mwana, I normally tell people I'm born and raised in Kawempe kubanga bazadde bange banzalira awo Mulago. Munarewu bazoni ne bavaawo ne tukkirira abamanyi Kawempe Narewu ne Katanga tebiina nnyo njawulo, so ne tujja ne basetolinga mu Katanga where I am now we nasinziira okubanga ngamba already bigenda maaso ebitatambula bulungi kuba wabaawo challenges nga it's like a cycle mu community ng'okuza ogiraba mwana azadde mwana munne ne bafuula maama we jjajja nga akyali muto, so challenges eziri mu ghetto ze zandeetera ogamba no bwe nfuna office ng'omukulembeze sobola okubaako nange bennyambako okutereeza challenges eza teenage motherhood era Katonda bwe yannyamba nanfuula omukulembeze we Wandegeya natandikawo CBO community based organization. Nga mu bukulembeze tugenda tuukayoko eri maaso kokko katini nendowooza kati wano ogambye waliyo challenges mu ghetto gwe challenges ziwalaba nga zikunyigiriza n'ogamba nti nokyusa embeera. Personally nga tutandikidde ddala okuviira ddala obuto nti n'ebimu ku byandeetera okugamba nti kanfune decision egenda ku kyeyonkole ffenna tukimanyi ng'abavubuka tetulina mirimu gimala mu Uganda nti ebyokukola byali tebiriiwo. Nenfunako mu 2016 wetwalabira omuyaga gw'abaana ogenda okukola mu biyumba we gwabeerera omungi, so nange nafunawo omukwano gwange nga yagenda ng'akola nangamba lwaki togenda mu kampani n'ofuna empapula n'otandika obigobako jja okole ki okole. Bonna bakubye ku kyeyo bakimanyi bulungi nti 2016 abaana we bagendere we twatandika okiraba nga kifuuse common, so nange ningetinga inspired ko jevuva ne jebulaga buli omu ayeetaaga okukola abeeremu n'akasente mu nsawo. Wabalaba bonga bali bulungi? Tebaali bulungi as such, naye n'okubeerawo nga tolina kyokola ng'ate ebyetaago bingi. Being that by that time I was also a teenage mother nga ninamu okusomoozebwa okuzze okubeera teenage mother at that time tonaba preparing nga gwe omuntu, so byebimu ku byansikiriza ngende nkole nange mbeeko kye neetuusaako ng'omuntu. Nengenda mu kampani of which mu kampani gye nagenda. Olwo abaana wabalekeraani oba byetagala nga ngamba nti? Abaana nabalekera ddaddi waabwe because twali tufunye misunderstandings ng'abantu because abantu abakulu mwena musobola okukera ku makya ne mbanga temukwatagana, so nengamba okusigala mu ghetto mbe nga sirina kyenkola and I waste my life like that. Mukwano gwange nandagirira kampani ne tugenda. Already yali yagenda, company yamuyambako naye kye sitaamanya nti
zino companies tuziraba weeziri naye tukkirize nti Uganda black market eri buli wamu nti oli asobola okuba ng'akola tugeze nga ku NTV wano naye ng'alinayo side hustles ze z'akola ate nga abantu bamwesiga olw'okuba bamulaba nti akola ki akolera mu company eri legit. So nze nagenda mu company ng'omuntu omulala I applied naye nga ntaddeyo empapula zange banfunire omulimu genda kukola nga supermarket attendant mu UAE. Surprising nze nga mmanyi ebintu bitambula ekyo kye ngenda okukola. So this one person najja nantukira nga alaba neewuubye nnyo ku company nengamba oludde nnyo wano nsobola nze obbikugoberako within 1 week n'oba ng'ogenda. Chestamanya nti yali agent within the company ye ng'akola bibye akuba ekicuba ebbali. Yes, naye ng'akozesa identity ya company. So week emu gye yaŋŋamba indeed nebeera week emu so nali ndi awo nga nkubira essimu yanguwa onsange ku kisaawe ogenda tambula leero. Olwo empapula zo waziwaayo mu company naye naŋŋamba fayiro yo njagijjayo nzagihandoninga kati. Nga abantu nga bagenze mu company ezo waliwo omuntu specific alina obbakwasaganya oba abantu basobola okwekwata abantu ab'enjawulo abagatambula? Kisinziira ani gw'otuukiddeko yaba kati akuhandolinga within the company era yaba avunaanyizibwa ku fayiro yo cause mubaamu ebintu ebimu ebyetaagisa okuprofilinga ndowooza babiweereze eri gye bagenda okusabira omulimu. Awo Sharon omanyi mbadde njagala tugende step by step so that omuntu agenze mu company abeera recruitment company yonna etwala abantu ebweru simanye batwala wa maybe mu Kampala oba mu city oba outside Uganda. What should they look out for? Nga tutuse awo okawokaawo njagala owabuleko omuvubuka. Nze kyemmanyi ku mistake gye nakola by that time kwesiga muntu nestabaako ebyo ebibuuzo ebiri crucial bye nnyina okubuuza. Yes ogamba ogenda kunnyanguyiza okuntwala cause company yali edelayinze but saafunaako ate muntu mulala gwe neebuuzaako within so ne kibeera between me and you and that person only. Yes nga tewali other parties. So my advice eri oyo omuntu yenna ali mukolagana ne company nti waliwo ebintu ebimu by'olina okwegendereza n'omanya in case anyone shares something with you baako guweebuuzaako kati nze within the same company. So osobola n'okubeera ne companies eba nga 2-3 ez'enjawulo n'okola reference ky'obuuziza eno n'eno kye bakola so no weighing before you take a decision. That is what I didn't do because I was desperate wanting to go and work. Kati ebintu ebimu nembibuusa amaaso awo we namisingira partners ezo. Okay. Abalabi baffe abalungi abali ku NTV ne Spark TV. Now Sharon is saying bogenda mu company ezo and then an agent one of those people abakolayo najja nakugamba nti nze nsobola okwanguyiza paperwork wano nawali naye maybe tobako gogamba nze katukigwere wano wakati wange naawe maybe osobola okwebuuzako ku bantu abala within the company. You never know omuntu ono agoyinze wrong ebintu byakola abikola ye nga yese kinoomu naye nga tebyakola tebikiriziganyizibwa na values za company ze holdinga. Okay, letweyongere basi. So bwe twamaliriza ankubira essimu aŋŋamba kola ki within 1 week. Within 1 week ojagenda kati that 1 week we are expiring nankubira naŋŋamba jangu yokkona ebintu bye bitonotono just munsawo onsange ku kisaawe ogenda tambula leero. What I didn't know that yali atuhandolinga abantu bameka basatu because ku kisaawe twesangawo abawala basatu. Shockingly we are to travel documents nga ziraga tugenda kukola nga ba maid mu Oman awo buli kimu ne kikyuka. Kati nga bw'omanyi nti ng'abantu tutondebwa twegumya okusinziira ku mbeera gy'oba olimu. By that time nga bwe nkugambye nze nali desperate nga njagala genda kukola olwa challenges ze nali ndese emabega ne ntunuulira empapula nga sobola kuddayo mabega already nsiibudde abantu mbagambye ŋŋenze. Ate tulinamu n'eryo enjogera the African saying nti bw'onaaba ogenda olinya ennyonyi toyogera bakulabira eri ng'ogenze. By the way kintu ekyo toyogera togambako g'osiibula. Mbw'oyinza obutagenda oyinza kati that is what I had in mind. Nenconsentinga then and then ngamba kangende nga neegumiza nga ngamba at the end of the day badde waka nga nkola emirimu neeno ngenda kola emirimu ate wala bajja kuba bansasula okwegumya. Kituufu. Bali abala ababiri nabo bakkiriza
wali obalabyeko oba mwerabira first time ku kisaawe? Twerabira first time ku kisaawe nali sibalabangako. So nga twegumya nga tulinnya nga tutandika fena twalibawala nga tutandika ku process ya check-in. Kati tugenda okulaba tugamba temukkiriza kwogera n'abasirikale. Era abasirikale bagezaako ba approachinga mwebuzebuze mubenga abagenze mushrooms, don't talk to any officer. Ne twetunuulira bwe tuti. Awo tandikira omanya nti bye tuliko si bituufu. Naye nga lwe kikusindika ugamba siddayo. Yes, ng'okimanyi kyokola kifu naye olw'embeera gy'olese emabega oddayo otya already oyina ebizibu biba ne baga eyagenze yakomye ku kisaawe akomyewo. So eyo process ne tugiyitamu, and indeed we twatuukawo mu process ey'okucheckinga in abasirikale bwe bagezaako okujja bye bakeberakebera fene twebuzaabuza nga bwe batugambye tugenda mu biyigo n'atukubya. By that time twali tukyakommunicatinga naye ng'ali wabweru n'atugamba muveeyo kubajjukira ekisaawe ky'eddaye like ng'obeera ebweru naye ng'olaba abali munda. N'atugamba muveeyo mutambule specifically mugende ku booth omuntu ayambadde bwati ne bwati yalina obbakolako mwe muwe passport zammwe musirike. So that means it's a cartel of people already abali mu system. It's a crime network. Yes, abakolagana ne bano ba agent. So nga tutuuka nga tuziteekawo ng'omukazi teyatubuuza na bingi nga tusayiningira mu biki nga tugenda mu waiting area. So nti ekintu kino bw'olaba nga kiri organized kizibu nnyo okukola ya obbakwata. Ffe kye tutamanya nga tutandika otutambula nti essimu eyasembayo yatukubirwa agent ye yali egenda osembayo mu bulamu omuwuliza. Being that gwe mulundi gwaffe ogwali gusooka otutambula nga tetumanyi oba nti n'essimu baziteeka mu roaming biki ate nga ku nnyonyi gye twalinnya twalina okukola flight connecting nga tutuuse mu Addis Ababa nga tetukimanyi n'ennyonyi katono ekole ki etuleke cause twagirindira teyabitugamba. They didn't even prepare us yadde. Kaneebuuza ekintu kimu ng'abantu bali ku mukutu guno bali mu kulaba ku Independence Park. Abantu bano ba agent oba abantu abakola gino emirimu egitwala abantu ebweru balina olujegere lw'abantu lwe bakolagana nabo. Omuntu agambye mugende munda, omuntu ayambadde bwati ne bwati tagenda babuuza ebibuuzo bingi, mutuuke mulage wali biki muyitewo. Now I wonder what the security companies are doing, immigration officers and everything, bali mukola ki to make sure that within immigrant officers and everything mulimu abakyamu ye bwe babaayo obalaba otya mu kitongole mwennyini, can they be identified? Basobola okuba suspending abaga nti mujja kukola wano. I mean beewunyisa biri mu ggwanga naye tugenda kumulamu katono tukomawo tukyalina Sharon Kemigisha tova. Alright, welcome back. Segment y'eyokubiri tukyali ne Kemigisha Sharon. Story ye yakusibwa nga agenda UAE kola mu market nina ending up in Oman nga bamugambye agenda kukola bwa housemaid. Now the report ye natandise nayo 2023 human trafficking report 2023 yali egezaako okuwa recommendations oba ebintu byetulina okukola okulaba nti tukendeeza ku cases za human trafficking mu ggwanga. Era ekyo waaliwo nti wabeerewo short term oba long term shelters ze bateekawo okulaba nti bano abaana bano oba abantu abavudde mu kukusibwa we batuukira ne bafuna care ne baba counselinga ne baba rehabilitatinga ne kugamba ne babazza bujja ne baba comfortinga, and after that maybe basobola okweyongera ne bakola emirimu egy'enjawulo, and ne baleetawo n'okugamba nti bano abantu bano babeere mu witness protection, nti bwe banga bagenda kubeera witnesses to omusango ogumu mu kooti babeere nga bali protected. Ate tuleme ba retraumatizinga oba okubeera nga tubateekamu ate entiisa ey'okubiri. Then training bano ba officers ab'enjawulo tubawe training ne judicial systems tubawe guidelines tulina kugoberera kino na kino. Sigamba nti oba oli akukusa abantu alina ssente mpitirivu nnyo n'atakwatwako, alina abanene somewhere takwatwako. Nedda. Guidelines are guidelines. Obanga munene obanga akoze atya obanga alina connections enkanawa bamukwate era asibwe. Weewa waliwo abantu abali bagamba nti si bantu report eregamba nti omuntu nga bakwatiddwa nga kukusa omuntu omukulu bamusiba myaka 15.
omuntu ng'akwatiddwa ng'akukusa abaana abato asibwe mayisa, isn't that life imprisonment? Yeah. That is life imprisonment. But those cases, I don't know whether abantu abo bamukwana bamutwala ne bamusalira omusango n'agenda, I don't know whether simanyi because sigakyali effective singulabye ddala nga kati ate abantu batya n'okutya. Kakati Stella nze kyendowooza nti bw'otunuulira setup y'ensi yaffe amateeka agamu tegajja kukola, being that ogaana abantu ogenda like weekiri ffenna tukiraba nti okukusibwa kibi teri muntu yandyagadde kikola, but tewaliwo another alternative. Tutuuka oluusi, I don't want to sound political, tutuuka oluusi ne tulowooza nti kiri mu kukolebwa intentionally, cause bw'otunuulira ennamba y'abavubuka essaawa zino mu Uganda etalina mirimu nyingi, so you would say nti bakikola intentionally ne balekawo that gap abantu bafulume nga tebanoonyeza lasting solution. Why abavubuka lwaki bali kugenda ki bweru? Nti weesanga nti omuvubuka alina kweteeramu ssente. This is modern day slavery. It is you paying your own money ogenda okukola ng'omuddu because toyina option. Naye ffe abavaayo kwogera ku zino ensonga, all we want government singa eddayo ku drawing board negamba yes kino kikolebwa naye kyandikoleddwa kitya obulungi, because tulina bambassadors mu zino ensi ne watali ambassador nze nzikiriza nti government esobola oteekawo enkolagana n'amawanga gano nemanya nti abannayuganda abali eri bakuumiddwa batya. Nja kuwa example ya twabayitanga basinga like bavanga mu Indonesia nabo nga bakolanga bali nnyo mu bintu by'okukolanga ba maids nti bo babeera protected by their governments nti ziba monitoringa ne gye balaze namanya nti ono ali mu state bweti ali wano akola bwati afuna ofu akola ki ekitali kuffe bannayuganda. Era bw'abanga ayisibwa bubi obanga ali mu mbeera mbi bamukomyawo. Yes, tukkiriza nti okulwala n'okufa kwa buntu naye bw'otunuulira haso abannayuganda gye bayitamu n'okuzza obuzza omubiri gw'omuntu ng'afiiridde eri ebeera haso. It is only now nti tufunyeyo organisation nga Kyeyo Initiative abalondoola abaana labor migrant workers something ne babalondoola ne babayambako okudda, naye ate ffe we twakolerayo mu 2016 kyali waasi nti ffe kennyini abannayuganda ffe twekolangamu neki ne bu gurupu. Nzijukira ebiseera bya 2016 waliwo omwami nga bamuyita Bashiri Ali Nsubuga nga yatuyamba n'atukuŋŋaanya ne tubeera ne Ugandans in UAE group eyo abagimanyi yaliwo Ugandans in Oman ne twekumakumanga nti munno bw'aba ali yadde ali mu Oman ali Saudi muwuliziganya lwafunye ekizingawo WhatsApp group nga mwenna mwemuli. Yes, nga mwetuli. Okay. But kyatandikira ku Facebook then ne tuba nga tuconnectinga through messenger ne tukakana nga tutuuse ku WhatsApp group nga twekumakuma era nsanyuse nnyo awo wendagera nti the more we've shared our stories sinze nzekka naye waliyo n'abalala it is only now nti kati tusobola banga government evaayo neekuba n'obulango obwo. Back in the days omuntu yakwatanga ekkubo n'agenda ebweru naye nga tamanyi ne company gy'agendeddemu eri legit eri registered oba teri registered naye nze tetukoma ku kkuba advertising wabula bagende bakwataganire ddala naki n'abantu abali mu mulimu guno eno bamanye ki ekituufu ekirina okukolebwa. Yes. Okay. Thank you very much. Obadde oyogera n'okuwona ku ekintu ekituufu ekirina okukolebwa. But omulabi waffe omulungi ku Spark 9 TV, can you imagine we twakyaliza omuvubuka Lawrence Nabimba wano. Lawrence ng'amaliriza story yafuna message oba notification ku simu ye nga waliwo amugamba nti ate gwe wooyogerera waliwo ate abavubuka abalala abagenze e Myanmar. Can you imagine nti oba baali babakukusa nabo kukusa nga bagenze. You understand? So naffe kenyini tuwuliriza, are we paying attention to what is happening? Omutungo wa Sharon bw'avaayo n'ababulya bye yayitamu n'ababulya ensobi ze yakola and what maybe she thought was the right thing to do ate byamuleeterako obuzibu wano nawali. Are we listening? Are we watching these stories? Are we aware of like what is happening? So naffe kenyini I think ba public, yeah, over different communities
naffe tupayinga attention bannaye bw'olaba omuntu ng'avuddeyo beera keen genda onoonyereze kampani eno eyina license eri registered kwegamba ginoonyerezeeko kogenda osakinge mu Google news about this company ABCD bajja kuleetera articles nti oba omuntu ali eno yakomplainingako kweno company yafiira gundi company teyafaayo. So I think let us just be aware. Okay, tukomye wali mutuuse ku airport abagambye nti mujja tuuka kweno booth omuntu ayambadde bwati ne bwati babakebere muyitewo muyiseewo otyo. Yes, tuyiseewo bwe twayitawo then ne tuboardinga essimu gye twasembayo kwogerako ne agent ye yakoma ffenna nga ebigenda maaso tetubitegera being that it was our first time okulinnya ennyonyi nga tetumanyi tetukiwuliranga nako nti oba waliyo ne flight connect. So tutuuka mu Addis Ababa katona ennyonyi eyeeyongerayo Muscat ekoleki etuleke somewhere terminal nga tubuze kuba we twatuukira we twalina okulindira ennyonyi ate eyeeyongerayo mu Muscat si we twasigala ffe kubanga tetubitegeera nga ne bwe wandyagadde okubuuza oba abantu gyagamba otegeera. So ne twekaza ne tubuuza kubamu abaali bakola ku kisaawe. That is how we got to realize nti newe tuli wafu nga tetulina otambula ne tugenda kutamina endala okulindirawo ennyonyi ekolaki etwongerayo nti singa osanga teyali Katonda twogererako nti mubuuzebuuzaawo eri ennyonyi yandisimbudde ne tusigala kati you can imagine ogetinga staka mu nsi engwira toyina ssente toyina mu lulimi tolumanyi n'ekiddako tokimanyi. So Katonda n'atuyamba olwo tukyatambula bameka basatu nga bwe twavudde Entebbe. Katonda n'atuyamba ne tutuuka mu kifo ekituufu ne tuddamu ne tuboardinga ennyonyi eyatutuusa mu Muscat. Kati wano woba ojjuza fayiro ezigenda abali eyo banjulira abaali ba applyinzeko genda okola nga mu nsi ezo bakusaba ekifaananyi kyo ekiri full. I think bamala biweereza eri abanaatu receivinga because bwe twatuuka mu Muscat buli omu yasangayo muntu mulala Muwarabu ng'akutte ekifaananyi kye. Kati otuuse ku airport. Yes. Remember bw'otuukayo olina ofuna omuntu akureceiving oli mu nsi ngwira tosobola mala gatambula bw'otyo. Kati nze natuukawo nga waliwo omukazi akutte ekifaananyi kyange n'olulimi lwoyo kuba Abawarabu abasinga tebamanyi Luzungu just yakulaga kifaananyi kyo. Kati obviously bw'olaba omuntu akutte ekifaananyi kyo ojja kgenda omu approaching kuba agent yatugamba bwe munaatuuka gye mulaga mujja ssanga abanaaba receiving nga naye bajja kuba n'ebifaananyi byammwe. So ffe mu bwongo kye twalimu. Kati ku airport mu Muscat ffenna abasatu we twakola ki we twayawukanira. Buli omu ng'afunye gye gundi amu receiving wanjawulo. Kumba ono akureceiving akutwala ku Labour office gye bagenda okugula ogenda okole ki okole nti ebintu ebimu twabisomanga slave trade tubiraba mu firimu naye this is something ekyantuukako nogamba kati ngenze ku mudaala kutundibwa. It is traumatizing because you can't imagine yourself nga bazze kugula to purchase as a commodity ne babagaininga ne bakuteekako ne gundi ne warrant nti if you don't work to their satisfaction bakomyawo bakwa grace period ya miezi esatu. So it is a transaction. Waliwo ne warrant. Yes, because ogula fridge warrant ya myaka 2 bwe batekoze nga bajja nange. Okay. Nsubira nti kyekintu ekimu eyali starting point yange nengamba this is tikya buntu. Okay, so omukyalo akulaze ekifaananyi muyingidde mmotoka muyingidde special mugenzeewa. Kati nze we natuukira mu Muscat era ne Labour office eyandisiivinga yali mu Muscat. So bwe twavaawo tuyingire emmotoka n'avuga n'antuusa ku office. Bakama bange abangula we bansanga nasangawo n'abantu abalala abawala nga waliwo abava Kenya nabo bali awo balinze, waliwo abagenda okukola mu biyumba ne bibalemerera ne babazza. Kati awo mu kwebuuzabuuzaako nti singa nnemererwa okukola kiki ekiddako. Kati bwe bakutwala mu kiyumba okukola n'olemererwa olina osasulayo ssente. Olaba ssente ze baggula oba bateeseza eri bateesa goba toli mu equation eyo kwa gundi oba muli awo bakujjayo mu doomu gye muba musula
ne bakuyingiza mu office y'omukulu ne baba paradinga kati abazze okunona omukozi n'alondako oyo agenda anaamusobola bamusanyudde n'asasula gwe ne bakutwala kati gwe mu agreement wano tobaamu oba bakuguzeeyo mmeka oba bagenda kusasulira mmeka so bagula koolo kuba twatuuka mu miskati twatuukayo lwakutaano olwokutaano eri ebeeranga Sunday waabwe tebakola then Saturday then ku Sunday lwe baba basinga lwe baddamu okuresuminga okola emirimu so ku Sunday ne bajja naye wano waliwo olumu bamusula bagiyita doomu so during those days nga tebannantwala I got time nefuna interaction nibe nasangawo nga bosanzewo kati awo that is a scaring part nti waliwo gosanga nga amagulu galwala okukola kumulemye mulwadde ali awo ku office alinze abeewaabwe baba muweereze ssente amala akoleki addeyo nti kya bulumi inda tugwe kennyini ate gwe weeteereddemu ssente ogenda okukola naye ate okomawo era nga olina okussaamu kye nategeera oluvannyuma nti labour offices zino ezeeri ezitureceiving already ziba zasasula ba agent nga bw'oba oyagala help ewaka nogamba n'okuba emasaka essimu mwinayo n'oweereza ne transport kati labour offices zino ezitureceiving ebyo byonna biba babikola ne ba agent bano and these agents at times bali too selfish nawe kennyini anoonya omulimu bakuggyako ssente kati kyekigambisa labour office eri nti singa olemererwa okukola naawe kolaki tusasule ssente ze twakuteekamu bakugulire ne air ticket okoleki oddeyo kuba bo tebakola loss so that means nti olina okumanya ennaku yo nomanya nti ngendedde ku kino kakibe kinyina okukola ki okutuukiriza n'enkola kuba bwe bakugula ne bakutwala mu kiyumba okukola bali babagamba nti bw'atakola to their satisfaction bamuzza ne babawaamu omulala oba ne babaddiza ssente they can exchange yes kyova olaba nti abaana abamu batoloka mu biyumba nga either bosi mubi kati ekirowoozo ekijjira omuntu manyi fena embeera tugirecevinga bwaffe nze Sharon nsobola nga nasobola okugumiikiriza emyaka 2 n'engikola ne giggwako kuba nali mmanyi gye nva era nga mmanyi nti kati kensazeewo ne ŋŋenda ekizibu kyonna ekijja nyina kifeesinga nga nze era nga nkimanyi ne bwe nnaakubeeka teri agenda kumpa ssente ze ŋŋenda kukola ki compensating these people ndyoke nzireyo. Sharon, oyogedde ku bano ba agent, sorry, the labor companies abasangibwa eri gye watuukira bo baba basasudde dda. Now waliwo ate oyogedde nti agent naye ate aba akugyeko dda ssente yakugyeko dda ssente naye mu kuggyako ssente ate okutuuka okukola ate era olina okukola emyaka nga giigyo ate era oddemu omuwe no tetsi kumuddamu kumuwa zino abamu zino z'omuwanga akufunira kugenda okukola ze zikoma that bagiyita input abamu olusa kakadde sawa zino bazikasalira ddala kuba bakimanyi nti nera we've made noise about this tumanyi bafuna ddabo kati kyemmanyi nti okugenda okukola nga made esaawa zino it is the cheapest. Waliwo voice note eyampeerezeddwa ng'omwana muwala agamba tino agent yamuconnectinga namugamba ati genda wano n'atuuka eri omwana yamuwa $7,000,000 naye agent namugamba nti bw'otuuka eri ojja kukolayo emyaka emirala 2 onsasuleyo endala just kunneebaza kutwala mu nsi endala. Omwana n'atuuka n'akolayo omwezi bwe bali bamusuubizza obukadde simanya bonna kitundu ne bamuwa $9,000. Agent nga muli biza amugamba gundi ssente yangu weereza n'amwongera emirala $9,000 n'addamu n'akola kati imagine emyaka 2 nga tolina kyeweekoleddewo oli mukuwa kati obufere obulala obukirimu nti babasuubiza payment ng'eri waggulu bakuseducing eggo genda kwanze nange nagenda bangamba bagenda kusasula akakadde kamu kitundu naye bwe natuuka nga okukola nga bakuwa $80. $80 was kyusa into Ugandan money gibeera $69,000. Okitegeera lwakwanza kati Katonda yali yanyama nti agent namusasula ye n'akivaamu nga sente zange kati ogenda obbalabalamu nga sente z'okoze emyaka 2
bulinga ozaawo zize wateekamu maybe ate era nazo ziba ntono nti emyaka ebiri ne bwe baba kutenda batyo okusevinga ne weerumya tosobola kuweza bukadde 2 obeeranga mu bukadde 10 naye remember abagenda ebiseera ebisinga bonna abasinga babeera basinga omumadha baba balina obuvunaanyizibwa era tasobola zisevinga kyova olaba abaana bangi bagenze ku byeyo n'akomawo nga bwe yagenda nga bw'ali kituufu yaziweereza abasinga nga be baziweereza ba relatives bazirya bakola ki nti waliwo ebintu ebimu yenna ali eyo ng'alina ekirowoozo ekigamba nti nze nja kgenda ku kyeyo nkole ki nkole alina ebibuuzo byateekeddwa okukola ki okureflectingako nga ye n'aweeyinga ng'omuntu yes tukkiriza nti emirimu tegiriiwo wano naye ate singa gavumenti ebadde evaayo n'ekyenyigiramu esobola okusoosinga emirimu eyo nemanya nti it is only tekiri ku domestic wakeeka waliyo emirimu emirala naye ate like ekirekedde bantu kinoomu these owners aba companies zino batunuulira nnyo ye kyajja mu ssente tatunuulira ye ku bantu batwala kiri bwamututte ye developinze yes waliwo emikisa gyaffe tegifaanagana I do believe waliyo successful stories ez'abaana abakubye ebyeyo ne bakola ki but it takes time ate it is by chance naye waliwo n'abalala betumanyi nyina mukwano gwange abadde ku kyeyo almost 9 years right now nene bw'omugamba lwaki todda you have kids here why don't you come back nagamba naye kyembala tekinatuukira yes ng'olaba alina that pain naye singa omuntu ono aba yateekateekebwa namanya nti ngenda kukolera ebbanga bweriti nkomewo kuba emirimu mingi n'obulamu buba bukola ki bukendeera tosobola kuba ng'okozedde ekyeyo myaka 6 myaka 5 toli machine tukkirize era naawe otuuka omubiri ne gukoowa kuba emirimu mingi stera nze nakolanga okuva ku ssaawa 11 ey'okumakya ne weebaka ku ssaawa 7 kumpi oluusi 8 ogw'ekiro nti oli ne bw'agenda yes ng'agenza okukola n'avaayo n'adda nga talina buvune buli physical bakomawo ng'abantu bali traumatized nti ne bw'aba akomewo nti singa tulina nga bwe wagambye nti ne wabeerawo rehabilitation centers ne batuukirako awo omuntu n'asooka n'awummula n'adda mu bulamu obwa bulijjo nti waliwo report eyafuluma negamba nti bannayuganda abasinga balalu it is because embeera mwe tuwangaalira osanga omuntu kukubo stera n'akukambuwaliranga musunguwavu nga tomunyiizizza naye ng'alina kye yeetisse either traumas okuva mu byayita bye so as a generation tuyina obuzibu kuba ebitusumbuwa challenges nyingi nti si buli agenda okukola ku kyeyo nti ayagala naye atunulatunulamu n'agamba noonyeza abasinga nno abali mu biyumba n'okusoma baasoma ba degree holders naye nga yasoma bazadde be bamuteekamu ssente naye nga emirimu tagiraba nga option alina kweteekamu ssente agende mu buddu. Webale Sharon. Okay. Family yakutwala obadde otuwaddeko kakatini nnyo kapuyamba katini onda family gye batuukira awutyo baliyo baani so bucha ku Sunday nga family bajja maama ne taata ne muwala waabwe nga batujjayo myaka ng'emeka muwala waabwe yali muwala mukulu yali ku university kati batujjayo because we were over like abaali batuuse tugambe nti new stock twalinga 8 ne basooka ne batwala ffe ne batuparadinga you can imagine ekintu ekimu ku olwo olunaku ekyankwasa ennaku ne ŋŋamba kati bya ddala omukyala ow'omumaka yantunuulira narabinga skin yange wati najrabinga ndowooza alabe like lwaki sifaanana oba nga bo oshegeera no like nga ndowooza yeebuuza lwaki skin tefa kati nenkyebuuza muntu munno kati ne bayogerezaganya kuba bayogeranga Luwarabu ngenda olaba bampiseeyo nga nze gwe balonzeemu mu bo nensayininga awo ebipapula nga nebyensayininga biri mu Luwarabu sibitegeera so ne bantwala muntu akuvuunulira tewali kukuvuunulira so ne banzijja ku ofiisi naye nga distance gye ngenda okukolamu nali nkola mu kyalo Muscat ye capital city ya Oman ne tuvuga distance nga okuva wano okumpi n'entuŋŋamu kubanga it was far abamanyi Oman twava mu Muscat ne bantwala Izki
is key. Yeah, that is we call it over district or what province je nagenda okolera ntuuka mu family nga family y'abantu 14 tochikola kujja genda tuwumule naye lindako abantu 14 bana abazze just bali bazze kufuna mukozi nange abantu 14 nga mulimu abato abantu abakulu mulimu abakulu mulimu atabara babeera wambalinga banyingi yes babeera wamu nti nawasizza jajja awasizza azalidde ononaza kugamba it's a whole extended family nentuukawo nembeera shocked ngamba kugamba ng'olinga akola mu hoteli ate ng'oli ogwo olina okukeera n'ofumbira bagenda ku ssomero so bwe natuuka ne babanyanjulira ne bambuulira bye ngenda otandika ng'okola olina ozuuka ku makya no preparing abagenda okusoma bwe bamala osoma abaali basoma balingawo nga 8 bwe bamala ogenda n'odda mu kucleaninga teri kintu kikyasinze kumenya mu kiyumba nga kulongoosa kwekisokera ddala baagala ate ebiyonjo inza nti omala n'okulongoosa abantu najja n'arabingawo oba watukudde abamanye ebiyumba by'abawarabu nti babeera n'amadiiro nga manene kituufu nti okikola okuva lw'oyingidde ekiyumba paka lw'oli kifuluma emyaka egi contract oba wasayininga ya myaka emeka 2 so nembeera nga ntandise olwo obulamu bw'ekiyumba tugenda kumulamu katono nnyo naye nga gwalaba owuliriza olaba ye oyigamu ki mu weno story mwono omwana ayogedde story eno what are you getting from it tugenda kumulamu katono nnyo tubaawo webale nnyo okuba ng'okyakumidde wano bannange okola mulimu gwa musufu nnyo naamwe abali ku social media you can go there oteekeyo comment yo oteekeyo what you think about what we are talking about right now otubuulyeko maybe nawe olina experience gy'oyagala okusharinga oba olina amagezi goyagala okuwa gavumenti oba ebitongole ebyenjawulo ebitwala abantu ebweru okukola kyoyagala otugamba kiteekeyoko ku Facebook live gye tuli YouTube live we are there so tell us what you think tomanya endowooza yesobola okukyusa obulamu yes sure. Okay, don't forget also to scan the QR code eri ku screen yo otubuulire what you think about the show, the guests that you want to see here, and then the topics that you would want us to discuss. Please be participative and also engage. Okay, we are with Sharon Kemigisha and okay, abantu abamu badde bambuuza wano messages nga bambuuza Kemigisha Sharon ayina kuba Kristaayo wa Catholic ninga si musiraamu naye ate wano musiraamu ayina ayambadde sharia era mujira basibye akatambala ku mutwe. Now we are going to ask her be connecting bitya bino. Okay, so ndowooza soko tubulireko awo then tuddeyo eri so awo wennyini kuba actually abantu bakimbuuza nnyo like you go somewhere and introduce yourself. Nze Kemigisha Sharon. Akulaba nesigida akulaba nakakaya and it is a bit confusing. Naye mo experience yange mu kiyumba ngojeko the hard work was kisuubirwa tosobola agenda ng'ogenze kola and then you expect okwebaka emmere gye bali abayigo gifumba tugenda of course kwene engeri gyoyambaddemu engeri gye nali mu kiyumba nga nze mukozi nze gwe nnina bampaayo like omwezi nga bansomesa mama nga ansomesa we bafumba so mu bimu bye nasobola experience yange mu kiyumba nti nesanga nga nnina okusiramuka as a way of surviving in that house and buli omu manyi kati abuuza atya bakaka batya okusiramuka nasangibwa nti mu family ne y'abantu 14 bwe bagendanga abamu ne bagenda okukola ku mirimu nasigalangawo ne jjajja jjajja atakikkiriza nti bamuleetedde omukozi atali musiraamu ng'ayomba nnyo ng'omuwa emmere n'agikuyiira nagaa sirya mmere ya mukafiri biki so mu mutima muli ne ŋŋamba ekifo kino sigenda vaawo leero oba nkya how can I survive Stella bwakeera ku makya ne mbagamba nsiramusi just like that. Yes. Nti oyagala kusiramuka. Yes, nabagala njagala kusiramuka nga simanyi nga sisaalangako sikolanga ki naye nga being that nti obusiraamu badde ngambulaba nga nengamba kati mu ngeri yokka ey'okusurviving ono ekimuyombya kuba nti siri musiraamu kansiramuke kuba sigenda va wano nkyoba luli sisobola kugumiikiriza mbeera gyampisaamu for contract okuggwako emyaka 2 so nga mukama wange akomawo nga mugamba nafunye ekirowoozo ky'okukola ki
ky'okusiramuka kati ate ng'oggyeko n'ekyono okuyombanga nafuna challenge nti we nali naakagenda kuba nagenda mu Gwakutaano 2016 mu Gw'omunaana dadi wange n'afa nga toyinaayo kyaki nti oba naagenda n'ensaba tokola kikati okwagala ennyo nnyo okubeera nga nkonectinga ne Katonda ne ngamba you know what kansiramuke tosobola kugenda kuzika kudda nga tolina bw'osobola kudda mukwano era nakiyitamu nga ndi ekyo kikyo ngamba nti oba ekiseera we twatuukira nga abaana betta nnyo nga yavudde ku kizimbe n'agwa nti bw'oba Katonda takukwatiddeeko nnyo by'oyitamu byo byokka byokka bisobola okukwessa but kitwa Katonda akubeererawo bube kisa kya Katonda so nsiramuka mbagamba ngenda siramuka bambuuzabuuza oli redde biki bandeetera seeka nentwala shahada kati ekyo shahadi tuyiseemu kuba kwatula nti okkiriza nti Allah ye mutonzi wo era ne nabbi Muhammad ye mubaka we so kati nsiramuka ekyo ne kimbondinga ne jjajjo ne yayombanga kuba yakisanyukira nabeera nga nsomesa era yansomesa okusaala n'akuyigiriza essuula nga ziizo so ngenda okudda e Uganda ne ngamba lwaki ate mbuvaamu cause already nali nkikkiriza omanyi okubyogera ebyo oluwalabu okusaala n'essuula simanyi nnyo sibuyiganga nnyo kuba sibuzaaliddwamu naye kasita oba nga osobola okuyimirizaawo alfata nobeerako yessuula eggulawo eswala oli muswala kati yes kati kasita nayiga ebyo ebisobola okunkonectinga ne Katonda n'ensaala ne ngamba alhamdulillah nensigayira ddala experience yange eribo esanyusa naye kuba kuyiga nti waliwo ebintu ebimu bye tuyigira mu bulamu ng'ensi yebikusomesezza nga tolina kyakola as a way of survival so ababali ababadde beebuza ate Sharon ate musiramu so as a way of surviving mu kiyumba si kyangu kya buli omu but ye option je naina nenyambala ne bagulirayo ebigundi ebigwanvu ne bobeera musiraamu ne bobanga toli musiraamu bobeera olina byambala katinze Katonda oba wagenda nabyo babikuweerera Katonda yanyama nti ennyumba mwe nali nkolera yali bayina eddiini si buli Muwarabu nti musiraamu ojja sangayo Abawarabu nga bo si basiraamu nga tebali staunch yes so mbeerayo mu kiyumba emyaka 2 tugitambuza kati olwa challenge ne setbacks ze nafuna nfiiriddwa nkoze eki nagezaako nnyo okunoonya ekintu ekimbuzaabuza wenfunira idea nentandika okugamba naye nsobola owandiika ekitabo so nenkwatanga experience eyo n'abaana be interactinganga nabo mu zi groups zino ne research ku masimu cause Katonda natuuka ne bansobozesa okukola ki okuba nga bandekera essimu so nakonectinganga ebintu byanjawulo naye nga sikikola nti nze mugezi asembayo oba nze yasinga otulugunyizibwa ne just nanoonya ekintu something that can occupy my mind era mu kubeerayo emyaka 2 eryo kyanyamba nti osanga singa saafuna kintu kimbuzaabuza wandibadde ate bebaana betuwulira nti yagudde eddalu tetusooka kubuuza nti abantu abasinga bakwata nnyo omuntu ogw'eddalu ne bakigatta bamuloze bakoze batya n'ebintu by'oyitamu ng'oli mu nsi ngwira by'oyitamu bingi olulimi tolumanyi ne wesanga nga okugwa eddalu kyangu nnyo so Katonda yanteekako ekisa nemba nga nsobola kwebuzaabuza mu kuwandiika ki I made sure mbeera busy. Okay, waina notebook yo kati ng'owandiika experiences of the day byo planning enkyokukola different what did you use to write like nasaba akata naina notebook yange even up to now ndikuumanga kya bugagga because eina experiences zange n'ez'abalala nyingi nti kwe nagattagatta then when I came back nentandika okukolagana n'abantu ab'enjawulo abali mu sekita y'okuwandiika ne tu editinga bye nali mpandiise nga tonnadda Sharon ngasi anti tubadde tutuko experience nga ndi mu kiyumba what made me right anti kati tubuulire wawandiika nga biki nkubuuza did you write what you are going through the day what experiences z'abala abali ku WhatsApp what did they used to tell you kati
twasharinganga nze nga bwe ngambye nti one of the challenge yantuusa n'okuba nga nsiramuka. It was because of embeera mwe nawangayira. Naye nzijukira lumu twaliko mu group waliwo omunayuganda yali Saudi nga mukama wa muyiridde amazzi agoocha ndowooza balina okukaayana nga ate bali mu kiyungu n'amuyira amazzi yenna najja bw'ati mu maaso. So ne tutoba naye by that time twali tetuyinaawo zino nga kyeyo initiative kuyambako bantu kudda ffe kennyini ffe twekolamu omulimu. Oyo omwami gwe bayita Bashiri n'akuba essimu e Saudi ew'omukama ono ne tumutiisatiisa nga yeetadde mu kiti ekyokuba nti neera he's a Ugandan official. Ne tuteeka embeera ku mukama ono omwana ne bamutikka ne bamuzza e Uganda. So such stories okuva mu bantu ab'enjawulo be twasharinganga nabo nga nziwandiika. Nezizo wano nezange emirimu emingi. Yes. Kati n'okunoonyereza ku biki ebituusewo mu different country mba migrant workers ku social media ne internet. So ng'olaba nti buli omu ali mu nsi gy'ali gye yagenda okuba ekyeyo alina different story, alina experience ndala. There are people who have lost their loved ones. Twafunako ne case emu mu group omwana yava ku kizimbe nga akooye nga yeekyayi n'akola suicide. Naye n'okumuzza omubiri gwe it was a hustle. So byebimu experience yange naye abalala ye content yani mu katabo. That is beautiful. Thank you for sharing that. Okay. So tukomewo e Uganda oba waliwo ebirala by'oyagala otubulira about that particular experience. Yeah, in that particular experience gye nalina mu kiyumba actually wentuula omanyi bw'obeera ng'oli mu kunyigirizibwa oba ng'osiriikiridde bwe bati ekiyumba it is also another school or university on its own. When nezuulira nti nsobola kuba obeeramu n'ebibuuzo bwe nzirayo e Uganda ngenda kukola ki. Ate nze mu mutima Katonda nze nali namusaba ekyeyo eki era namugamba we ndiddamu linnya ennyonyi ereme kuba yakuddamu kukola ku kyeyo cause tebiba byamu. Kati bwe mbeerawo ne ndowooza ne ngamba no bwe nzira e Uganda ngenda kwesimbawo. Just wakiwulira muli munda nga ngamba ngenda kwesimbawo naye ng'ekinneesimbyawo nga ngamba singa Katonda nnyamba nansitula ku ddaala nga nnyina eddoboozi nsobola okwogerera abo abatasobola kukola ki kwogera. So eyo gye nfunira n'ekirowoozo okudda e Uganda nkole ki neesimbewo nga kansala omukyala. Wakifunira eri? Okay. Kale okomyewo embeera ekwanguyidde coping mechanism wano bakuwa counseling watu wali kati ebintu ebiriwo kati abaana. There are things that we don't take serious in Uganda, you know that. That's true. Who is there to akomyewo mu counseling otuukidde wali mu kitongole gundi ne gundi ebyo by'abazungu siteera e Uganda buli omu otoba bibyo. To a point that we are a generation nti n'emikwano kati tetukyalina mikwano. You're going to have a friend omubuulireko naye alina ebizibu byogenda mutikka ebibyo nga tomanyi ye kyakola ki kyayitamu. Ate okugamba nti okugenda ofune counseling services era kyetaaga ssente byakusasulira ate obusente bwogenda kukola kugamba it's a mess. So nkomawo wano ntandika okwepositioninga kozi nadda nga nkimanyi ngenda kwesimbawo. Katonda nanyamba naddira mu biseera nga bagenda kulonda ba chairman b'ebyalo in 2018. Ningamba ntandikidde wakati waliwo omukwano gwange yali anoonya akalulu k'obwa chairman. Nga ngenda kunoonyeza akalulu naye in return kubajjukira chairman wayitamu appointing abalala banaakola nabo. Nga ngenda kunoonyeza akalulu naye njagala ompa obwa secretary. Olwontandisa okwepositioninga. Katonda n'ayamba gwe nali mpagira n'ayitamu era n'ampa obwa secretary ku zoni ya Busia. Yali mwesigwa. Byakute gentleman's agreement n'agituukiriza. So that is how I start positioning myself in 2018. Netandika okuweereza abantu ba Busia zoni ewandegeya. Ndowooza nabo ne bandabamu embala y'obukulembeze. Netutambula 2018, 2019 netugenda mu gundi ya lockdown biki ebyo mu COVID. So tugenda otuuka mu kalulu kana ke twakavaamu 2021. Ng'already bamaze okulaba nti Sharon asobola okwesigibwa n'abeera kansala waffe. So that is how I enter into leadership. Kati okuyingira obwa kansala. Ogambye abantu bakwesiga according to what you've been doing as secretary. Yeah. Okay. So no mukwesimba challenges, wafunayo challenges oba
kali kaweweevu. Oh God. That is another story, because abachala abali eyo nga bali mu politics, they know what it means, they know how hard it is to be a woman leader, to be a woman nga you're in politics. Si byangu. Naye bw'oba oyina, nze nkulembeze ekintu kimu sitera mu bulamu. Nze bwemba nina kye njagala okufuuka. Nyine ng'ombe emu nti ndi ku journey ya ku rewriting my story. Because nva mu family, they call it humble family. Humble background. Yeah, despite of my humble background, nyina okukola kyonna ekisoboka mu bulungi nga seetyobodde ate nga sinyigiriza bantu balala. Nze nkyusa olugero lwange in that n'abaana be naazaala n'abandaba. I just want to use my story to be an inspirational story to many ghetto girls there. Because nkulidde mu ghetto era abamanyi katanga bagimanyi. This is a community omwana waazaala n'afuula maama we jjajja, naye nga bonna bw'otunuulira jjajja n'omwana bonna bato. So we need twetaaga abantu betulabako betusobola otuukirira n'ogamba because of Sharon nakyusa endowooza yange engeri gye ndaba ebintu ebyenjawulo. Kuba abamanyi Sharon ewa 2016 okudde eri. Nange kennyini bw'oleeta Sharon oli n'omuleeta like buli omu yeebuuza yaani oyo koze nti embeera ekuleetera either ekusilensinga nobeera nga oyita mu traumas, childhood traumas nga ggwe, naye bw'otafuna buvumu oba not everyone is going to get a helper ajja akuyambe nti nedda akuguiding nti kola kino kola kino. Ebyo tubalaba eri mu basomero g'abaana abakolamu bazadde baabwe nga bakolamu ne bamanya nti apart from the syllabus gye basoma mu ssomero balinawo n'eyo gundi ne babayambako okweteekateeka career guidance and all that. Nze buli kimu kye mmanyi nkiyigidde ku street ate kubeera na bwagazi kukyusa lugero lwange. Kituufu. Yes. Okay. Thank you so much. All right. Ogambye nti nno mwabali eyo bannange, those who know bali mu leadership, women in leadership and women in politics, what does it mean to you? Being a woman leader. Yes. Kyetaaga okubeera nga it takes someone abidi focused. Nti ne bwebeera mbeera ki gwe nga gwe omanye ensonga lwaki wasalawo okuyingira ki politics. Don't allow yourself to be used. Yes, challenges zibeeramu ezisobola okujja ku mulamwa, naye buli lwo sticking why you started this. Ogenda ne weekoona eno kino ne kikuuga ne kikola ki, but you always bounce back to lwaki wakiyingira. Because financially abakyala mu politics zitu affectinga bwaffe. And being that ne gender yaffe nti ojja kwesanga nti ebizibu omusajja byafuna si ggwe byofuna. Emotionally twetaaga emotional support nene nnyo both mu parties zaffe ne community, the ne community ffe abakyala etulwana bwaffe. Nti ojja kwesanga nga Sharon yes nesimbyewo ewandegea abamanyi bamanyi naye nga ate olaba abantu abatakukkiririzaamu be babo barana like twina that syndrome pull her down naye nga nekyakulwanisiza yes it is ye setup yaffe abantu bonna ye society naye ne weesanga nti bw'oba toli mugumu nnyo ojja kwesanga nga ogamba ye nfaaki. Embeera gye wayitamu ng'oli omaani olowooza erina paati gye yaplayinga ku obuvumu obumalirivu okubeera ng'otambuza leadership yo? Erina kyamaanyi nnyo, not even mu leadership. Because ninamu kiri ne ngamba olaba ne wano nayitawo. So I do believe nti ntera nnyo gamba mikwano gyange nti nze ebisinga bye nali ntya byantuukako kati ne bw'okola ki yes kisobola okunkanga naye ne ngamba kati netandika obbiwenga nga kino kizze naye kiri nakiyitamu nenkivaako nti weesanga nga obulamu bw'oyitamu okusurvivinga bucontributinga kinene nnyo ku byogenda okugumira mu maaso. Kituufu. Okay. Kale tuweeyo ebintu byokoze abantu byokolera abantu bewandigiya nkimanyi kati bikwe bali balaba abamba tuweereza message nti bannange yoyo omubaka waffe yoyo. Amina. Ku bintu ebimu nzijukira we nali nnoonya akalulu nayinayo saasuubiza naye nabagamba bye tuyinza okukolera wamu. Bw'otunuulira setup ya community gye nkulembera nti abakyala era balina those special challenges nti bw'otunuulira sanitation
community gyenkulembera yemu nga bwomanyi setup za ghetto nti tebalina we bagenda funa we bateeka kabuyonjo na biki okufunawo bigamba nti kannaabire oba kangende netawuluze you have to pay money kati mu bimu byengezezzaako gira nti zino already toilets ezirimu nti oyambako olusi community oba nogamba nti eyo yo kale omwezi nga guno mugendereyo bwe bati nga wa coverings because it is one of the challenges sanitation y'abakyala baleme kusasula bakozeseyo bwerere then when nali nakayingira office natandikawo organization bagiyita Kemigisha. Yes, it works with teenage mothers. Era engombo yaffe mu Kemigisha tugamba we are rewriting our stories. Remember COVID bwe yali yakavaamu abaana bangi abafuna embuto nenga abamu bazifuna like tebamanyi oba tebalina tetwalinawo centers bavubuka we bayinza kwebuzaabuliza ne weesanga nti or set up ya community they are engaging themselves in they are sexually active of which kyabaviiramu okubeera bamaama. So being that nange your experience yokubeera teenage mother nagiyitamu because I had my firstborn nga sinabaweza na 18 so I know what it means to be a teenage mother actually mu lugero lwange mwennyini mwe najja idea nengamba kankoleji right now focusing kweyo ensonga gyemba nkwasaganya right now Kemigisha works with 35 teenage mothers. We are empowering them economically, socially. No kubalaga nti giving birth at an early age, it is not the end of your life. Ocha so pursuing a choakolachi. Chokola bakola crafts, ne bazitunda. Some of the money ne bazisaving inda ne bakolachi, ne bazikozesa ebyabo. Okay. Bichebera Kemigisha byerwanyeko oba byemuli mukola okukyusa community. Right now, sijagamba nti I'm officially managing a talent because nchagezaako kyetegeza within us the 35 teenage mothers mulimu omuwala bamuyita Nantale mukubi wa bikonde yali yafuna setback nga tanaba kuddamu ku pursuing a career ye yebikonde rensonga naye yazaala so we are trying as an organization nange ng'omukulembeze tuddemu tumulage nti okyasobola achieving kyewali okolaki oyagala okubeera that so we are trying to manage her career into boxing era byebifaananyi byolaba nti at times demands z'abantu abatwesigisa okubeera abakulembeze ziba nnene ate nga ffe naffe tetulina busobozi bukolaki bubimaliriza byonna so I do believe nti singa gavumenti dira ddala nekwatagana n'omukulembeze asookerwako I'm not saying nti abali waggulu tebakola naye wetaaga okukwatagana n'abantu ddala aba connectinga n'abantu be babeera nabo nti n'obayambako not percent bw'otunuulira etteeka mwe tukolera nga ffe bakansula etteeka lya KCC eri kugamba nti you're supposed to just supervise emirimu gya government no hands off eyes on that is what they tell us. Someone said that here. Women MPs usually say yes naye olaba nti ne bwe wandibadde kati okujjako okulobinga nososinga resources ewalala yes abakulaba nti oli kansala ogezaako okukola bino but it's not easy so singa wabaamuko ekitereeramuko osanga nti ebizibu bya communities tusobola obimalawo kuba ffe tutuukira ddala ku muntu wa wansi. Okay. Ngojeko Kemigisha tulabye ebifaananyi ebimu I don't know you were holding some trophy I don't know. Yeah, it was a team. Yeah, byamizannyo waliwo team eyali ewangudde era within the community so they had invited me. Bw'otunuulira ekyo ekyakavaako it was the healthy camp. Yeah, some of the challenges eziri mu community nti tebalina access eri ddwaliro nti n'eryaliwo ery'emulago baalijjawo bawetaaga rifaalo okurifaringayo of which otunira budget y'abantu community gyenkulembera nti weesanga nti abamu tebasobola tebalina busobozi bugenda mu malwaliro malungi na biki ebyo. Kale waliwo ataawo temulimu besides okubeera omukulembeze nga bwe wabagambye I'm an activist era nga bwogambye challenges zetusanga being a woman leader nabika ndi omu ku bakansala b'ekawempe gwe bakasiba emirundi mingi
and even recently ne march to parliament just the bankwata under assumptions nti nali ngenda kwekalakasa ku ngo ali ogenda ku bibyo oba ali ogenda already bansanga mu restaurant nga nywa chai kati omuntu anywa chai ati so rakwa tsaka nyo ufula program eno ya byabufuzi but chituzaye eri okugamba nti okubeera omukyala ng'oli mu byabufuzi it is challenging so much nti okera ku machango tambudde genda bibyo naye olw'okuba bamanyi nti eyo face ya Kemigisha mwekalakasi kuba ekifaananyi ky'ogyeko ekyo nga tuli mu kooti gwe mulundi gwange gwali gusookedde ddala okusibwa era mu bintu bya activism abajjukira obulungi was it 2019 Fountain of Honor yakera ku macha naye ne yeesula n'atambula so we were like me and my other activists twagamba bw'aba ate gwe tulina okuloopera agivaayo ne yeekalakaasa kati ate ffe tuloopewa okitegeera so we were imitating kye yali akola okutambula nti bw'olaba taate waka yeekalakaasizza ate ologgo omwana naffe kati ne batukwata twali along Ntebe Road ng'akyayita eno mu tawuni nga tayita eno so ne kituviiramu okukola ki okumekereza nga tuli mu kooti. Okay, era emirundi emirala gye wasibwa era byali ku activism sinakusibwa nno kokka nga tutandika omwaka guno so katuwumulemu katono tugenda wumulamu katono bwe tukomawo tukyalina Sharon Kemigisha naye tugenda kudda mu segment eyogera ku katabo ke yawandiika ne wano ebizibu ebirala byamusibidde ng'ogyeko bya activism tovaawo. Alright. Thank you so much. Banange mukola mulimu gwa musofu nnyo okulaba tumukyekumbidde wano ku NTV News Fact. Mwebale kulaba MwasuzeMutya. Manya gange nze Stella Nate ndine Kemigisha Sharon. Kemigisha Sharon yasiramukireyo Oman as a coping mechanism yagamba wano nno okusurvivinga ngenda kusiramuka yani bamuletera ne shake n'ayatula byeyatula n'afuukira ddala omusiraamu. And nga tugenda mu segment eddako abadde atuwa example nti ebintu bye bamusibidde tebadde only about activism naye wabaliwo ate ebirala ebya happening mu bulamu bwo. Yeah, yes. Kati nga bwewambuziza nti experience yange ng'omukyala mu politics abakyala bangi batya okwetaba mu byobuweereza aba politics pase kuba obuweereza tebuli na political arena wokka naye nti baba batuufu. Tone kitekinga omuntu nga alina omutima mugumu nti bw'otunuulira emirundi gye bakansi banzikiriza nti ndi omu ku abo bakasiba emirundi emingi naye ate tekikomye ku kusibwa kwokka cause omwaka guno nga gutandika ndabika nkyali ku recovery journey yange nti nawambibwa. Owambibwa? Yes. Nti ebiseera ebisinga bwe bannabyabufuzi ba politicians bwe bavaayo especially mu kibiina gyengwa kwanza ndi wa nuupu nti bwe tuva emirundi gyonna president waffe gyavuddeyo n'agamba nti bannaaye look drones ziwamba abantu bano baabuzibwawo wakyaliwo ne bannaffe be tutamanyi gye bali kuviira ddala ku Kibalama nti nange eyo experience yantuukako. Okay. Nzijukira mu Gwokusatu guno omwaka. Lwakyanga olunaku olulala nga nkola emirimu gyange ng'omukulembeze tumiitinga abantu betumanyi ne betutamanyi. Nali ndi mu kupreparinga ku celebrating Women's Day nali nteekateeka omukolo muwandegeya ogw'abakyala. Nenfulumya ne flyers nga mbugabana ku media platforms ezenjawulo kuba mu bintu ebimu byensomeseddwa ng'omukulembeze kulobingira abantu benkola ki benkulembera. So this one person comes into my inbox nga ngamba nkulabye ono genda tegeka lunaku lw'abakyala, can I come on board nga sponsor? Innocently netandika okwogera naye. The last communication we had yali angamba ava Masaka, by that time nange nali mulungujja va Masaka naye ofaayo bwe twesanga ekyengera ne twogera kweza ensonga mu muntu enze nali manyi ngenda meetinga muntu era njagala kutegeka lunaku lw'abakyala lukole ki lubeere successful. So I like sakyebuuzaako cause I'm this one person wemba njagala ekintu kiggwe kiba kirina okuggwa. So this person mu meetinga bwe yajja nali mulindidde ku Kyengera Mall najja baali basatu mu motoka nga bavuga Noah.
nangamba do you mind bw'otuula ne tufuna we tutuula ne twogera cause ekitundu we twali ne mall bayite bannabagigulawo tufuna kwesika mukonna innocently that time nali sikirowoozaako yes I've been around nga ndaba be bawamba be bakola ki naye bagamba siri muganda nnyo naye bagamba akanaafa biki something like that. So omuntu bwe nnyingira bwe nti mu mmotoka kye nasembayo tegeera ng'eyali emabega ankutte n'anteeka akatambaala ku nnyindo ne bankuba caliform kati simanyi oba emmotoka yavuga edda Masaka oba yaddawa. The next time ngenda okuba ngadde engulu nga ndi mu ki warehouse naye ng'abampamba bambuuza ekintu kimu gwe mwogezi w'ekibiina lwaki buli ekibeerawo gwalina okyogerako kubanze siyinza kulaba kintu kikyamu kikolebwa nesitakola ki nesitakyogerako kati during that time era we bampambira ng'oggyeko okuba nti nali preparing olunaku lw'abakyala tulina bakansala bannaffe abaava ku mulamwa ne bagenda bw'obanga osobola okujjukira we bagambira nti waliwo bakansala ba NUP abagenza osisinkana Museveni eggaluga so nali omu ku baavumirira ekintu ekyo kuba kiri wabweru bwa kintu kye tukkiririzaamu so mu kwogera ennyo bambuuzanga lwaki buli ekibeerawo gwakyogerako so ndabika bye byandeetera ki ebizibu naye nebaza Katonda nti after 9 days nga simanyi gyendi mu bintu ebimu ebyankolebwako kuba we bankwata okunziza bansuula ku kitebe kyaffe ku Kavule naye bwe twagenda mu ddwaliro okunzijanjaba naki mu musaayi gwange mwazuulibwamu eddagala lye baalinga bankuba cause na blackinganga out mu kubeera mu mikono gyabwe for those 9 days so mu kuzirikanga kwe nazirikanga bankubanga eddagala nembeera ng'omuntu ali half dead era baŋŋamba nti abansanga ku kitebe nga bansuddewo nali nzimbye nzenna nga zitegeerekeka so those are some of the worst moments in my political journey era kino guno mulanga eri government nti eri baganda baffe paka nakati be tutamanyi gye bali temumanyi famire z'abantu bano kye bayitamu era n'obulamu bw'abo abantu tebuyinza kuddamu kubeera kyekimu because trust me nze paka nakati obulamu bwange tebuddangamu kubeera kyekimu seebaka obeerawo kibeerawo otuuka ekiseera ng'otya n'okwebaka nti neweesanga nga oyina kuba ng'otunulako ugamba you don't know what is going to happen the next day. All right, we were sharing that part, and we thank God, for your life and for the works that you're doing in your community. Nebyokola mu kitongole kyo ekya Kemi Cares omuli aba teenage mothers bemugezaako okumenga sure nti obulamu bwabwe bukyuka. Oyina plans zonna ez'okudda? Okwesimba ku kintu ekisingako okukubwa kansa. Plans zo weeziri lwa nsonga nzikiriza nti byenkyateekedde okukolera bannawandege abingi era nga kino nkibasuubiza nti newe bukeera ku makya nga siri in any political office nzikiriza nti nkyali muweereza waawa weewandege akuba byenteekeddwa okukyusakyusa oba bennyina okukwatira ku mikono bakyali bangi. So kogereko n'omwana omuwala ali mu ghetto ayagala okujoininga obukulembeze at any stage or at any point in life. Nze message yange eri omuntu yenna oba omukyala oba omuwala nga gw'oli eyo gwereddwamu essuubi. It is high time odde ku drawing board weezuule wali oyagala kubeera ki nga tonnaba ku messing up because ffenna tu messing up at any time in life. Naye buli lwo stickinga ku ekyo ky'oyagala okubeera oba kujoininga byabuweereza oba kukola ki learn how to make friends n'okwepositioninga nti despite of the humble background joina nti obeera mu ghetto ozaliddwa mu ghetto tofunye mukisa gu interacting n'abaana abantu aba ihenze gwe kennyini it takes you okwezuula n'omanya nti njagala kubeera kino njagala kubeera mukozi wa ku TV start making friends abali in that line. Nze we nakera ku makya ne mmanya nti njagala kubeera mukulembeze n'entandika creatinga
emikwana egirimu ekyo ekintu kyenjagala okukola ki okufuuka nti waliwo ebintu ebimu bye tugenda oyiga siteera mu bulamu bw'ensi eno nga tebagenda kutuuza mu kiraasi bitusomesa nga experiences ezikusomeseza exactly so tulekerawo okwekwatibwa ekisa. Then another thing, we should learn to forgive ourselves. There are mistakes that we do nga mu butuufu ensobi eyo wagikola either olw'embeera oba olwa peer groups zetubeeramu nga tewalina option nga ensobi eyo yajja nga olwokuba tolina option naye nobeerawo nga weesalira omusango oganye okwesonyiwa oganye okola ki eri ba teenage mothers abasinga obungi cause generation yaffe erabika yekyasinze okubeeramu ba single mothers ba teenage mothers naye abamu bagenda mu depression n'agaana okuwona like n'atejjaayo n'abeera mu kwesalira musango 24/7 ffenna ne bw'oba nga toli wa ghetto toli waki ng'abantu we should learn to forgive ourselves byebintu ebimu nze nga nze ebinnyambe I know nze nange enkola ensobi nyingi naye bw'otuulawo n'osirikira n'ogamba nabeera ndi awo buli ssaawa kukirowoozako yes you accept and move on kyekimu ku biyinza okukuyamba okuddamu ne weezuula. Okay. Ekitabo The Beast in the East, waki that title, why? Yes, The Beast in the East nakalaunchinga last year and I chose Labor Day specifically kuba kwogerera ddala kuba migrant workers. Nti why The Beast in the East? Nti ekisodde kino like everyone is going out there mu Middle East and ava mu East Africa then agenze mu Middle East kukola ki kunoonya way of survival na kunoonya sente era bw'otunuulira akatabo kange cover book yako eriko stamps zaki z'ekisodde then ne dollar sign nti tukikkirize tukigaane nti gavumenti bw'enaaba tevuddeeyo okugezaako okuteekateekera abavubuka emirimu wano eno wennyini mu Uganda tukyalabira ddala Baganda baffe oba ne bannayuganda bangi bakyagendera ddala ebweru okukola ki okunoonya ssente kuba tewaliwo alternative yonna. Okay. Olowooza gundi education system yakyuseemuko now there is killing of students in lower secondary waliwo n'ebintu ebikyuseemu computer music dance and drama art and design and everything waliwo ko kati okuskillinga abaana from here abaana kati bali mu kuyiga okola sabuni okola keki okola biki nga bakyasoma nno so olowooza kigenda kuyambako okusolvinga ebbula ly'emirimu maaso awo. Lwakwanja kyogera abasinga bagambe nkyogedde lwakuba ndi wa NUP naye ng'ekituufu kiri nti Stella naawe okimanyi nti yes bakyusizza syllabus era kati bakola ebintu ebirabibwako ebisobola okuvaamu ssente naye nja kugamba nti ebiseera ebisinga gavumenti ereeta programs nga nnungi naye oziteekesa mu nkola we wava obuzibu. This is already ongoing. Yeah, it is ongoing. Schools, yes, it is in school. Naye jjukira nti tuli mu yadde bagamba nti waliwo program ya Buy Uganda Build Uganda where we believe that products zino abaana ze bakola oba abakola ebyemikono cause waliwo ne skilling ya presidential initiative ya Gun n'ebintu bye bakola tebiyina katale oba ne government yenyini tekoze kimala okuteeka products zino mu katale. Lwanso ngenda kuwa example maybe akatale wekali naye ebintu bino bye tukoze okumeeting omutindo gwa katale yes nakyo neyo nayo nsonga naye ngenda kuwa example nti waliyo omwoleso gw'abana Uganda e Dubai. Do you know what Uganda showcased? Majani buntuntu buli awo naye ng'ate bannayuganda bakola ebintu ebisobola otuukagana n'akatale k'ensi endala naye eno nga tukoze ebintu banna naye bisigala mu community nti gavumenti tetaddeewo mbeera nnambulukufu nti yes mubikole mukole ki either mubyeguze nga mmwe bannayuganda oba tubifunire international market. Ojja kwesanga nti ne gavumenti yennyini tewagira ate products za Uganda. You know why? I'm saying this because I know recently wano when nali mukomera ebya anti-corruption do you know that Uganda purchases sanitary pads from another country yet mu Uganda namod mulimu abakola pads so is that a spirit of promoting what you do?
And I think ekyo government nayo kenyine yinza okwesanga tewagira bintu. I think ekyo kiba a bit extreme naye nga waliwo ebintu ebikoleddwa ebyendabye bye bataddemu ssente ng'abakulembeze abaana nga bakola different things. They're innovating different. In fact, actually next week we're going to talk about innovation and inventions. Waliwo ze tulabyeko ku mawulire wano ku NTV twaranizeewo story eya Fort Portal. Abakulembeze ba Fort Portal beevuddemu ne bagamba nti kasasiro ono ifo kyomuyiwe wantu obanga tumulitaring all over the city, we are going to tugenda mukolamu amanda agafumba. And I was impressed that the fact that bekwatiddamu nga community ate gundi project etambula nti buli omu agyenyigiddemu, and that project is changing lives. Kati that's just one example nti bakozesa kasasiro ne bajjamu amanda agafumba banji abalala ba innovators ebintu ebyenjawulo, and we are supporting. Yes, Stella, I do believe nti byoyogera byonna bituufu era mu community mwebiri, but the question is nti government nayo eyinza okuba nti fenna tusobola both sides nga tuyina waliwo obunafu naye nti before nga tonnaba nakyusa syllabus nti bakole ebintu bye bakoze products zino, have you prepared where they are going to sell them, oba you're just making them do them bisigale ku community level? And at this point I think chiri more of teaching them, like equipping them with skills nti kino bakikola bwe bat ne bwe bat. Kati gwe obeere waka n'ogamba nti by the way nsobola inventing something, oba nsobola okukola sabuni, oba nsobola okukola kino na kino, and when you do it nawe weerwaneko okulaba nti ofuna akatale within the neighbors and all. Tulabye abantu nga bajja ku show bagamba nze natandika okukola budadies ne mbutunza ba neighbor ne nkola ki, and I think government nga nayo bwekola ogwayo naffe kenyini nga ukoze tukose social media, tukose mikwano. Sharon agambye make sure you make friends. Abantu bosomye nabo, that is actually market already. Abantu bokola nabo, that's already market. So twerwaneko tukose social media, tukose ebintu ebitotolodde, and and we can find a way to it is true. Era nange ekyo nkikkiririzamu kuba byebimu ku binnyambye okufuuka kyendisaawa zino, but kijja kubeera ku small scale, because we do believe waliwo abali eyo mu byalo deep in the village nga ne bwana aba alina kyayagala ofuuka oba okukola nti mumutute okusomera mumusomesezza okukola daddies okubaking and all that, but after ajja kubwana at least abaako kyayina kyamanyi okukola nti ajja somewhere w'omutadde, at least ajjaawo amanyi somewhere alina ka skill. Anyway, it is life. Tosobola agamba nti ffenna bwe twasoma mu kiraasi nti ffenna twayita, but yeah, and it's a good initiative really nti omuvubuka abeeko skill gyalina, as long as bakutadde wano obaako nekyomanyi, oba omanyi computer, omanyi okukola kino, omanyi like it's a good initiative, and I think twerwaneko naffe tutekemu amaanyi omwana w'omukubiriza omugambe nti mwana wange mu nsi muno oba olina okuba nga olina kyomanyi okukola, you have to have a skill. So ekuyisaawo wonna w'otabadde tosobola kuyitawo olw'ebitabo byokka byoba nabyo nga bingi bwe biti naye nga tolina kyomanyi kukola. No. Etukyusa okukyusaamuko. Okay, mpayo message y'aba recruitment companies. Yeah. Kati, back to that. Labor companies nze kyenyinza obbagamba. Nja kusooka nakusanyukira nti because of the noise, ba victims n'abo bekikwatako, we are seeing obuyambi butandise okukola ki okujja gone other days whereby nti omwana yafunanga obuzibu nga bannayuganda banne be bakola ki be babayamba, naye essaawa zino bwe tuba tulina initiatives nga kyeyo initiative nga kitongole kya bwannakyewa tekikolera musaala naye nga kisobola okuteekateeka omuntu abalowoozezza ku kyogenda okuba ekyeyo ne bamuteekateeka ne bamugamba nti kati ogenda naye okumakinga sure nti ssente zo teziriibwa lekanga oguddewo account oziweerezengako manye nti ojja zisanga. Omwana n'alwala n'afa n'obalaba nga beenyigiddemu okola ki okumuzza. Naye obubaka obugendera ddala eri abannannyini makampani n'abalowooza okukola companies baddiya baleme kutunuuliranga ssente zokka, ne bweba business restockinga n'omanya akatale kaliwa kakola ki nga bwe babikola ebyo byonna bafuba okulaba nti this is humanity gye ba tradinga bamanye nti omwana ne bwe mbanga mufunako ssente naye nkoze nti okulaba
ekyobuntu singa bakeera ku makya ne bazza obuntu bulamu mu bo however much they are getting money ne business yaabwe bagifeeko nti omwana bwe mutwala bamusasula afuna bulungi omulondoola. Surprisingly mu report gye baali bakola egendo guidinga abaana bankuba kyeyo nti bagikolanga bo abamu naye nga tebasoose ku consulting abantu bali mu mirimu gino oba the stakeholders kuba bakeera ku makya ne bagamba nti bagenda teekawo hotline numbers ng'omwana bw'afuna eri obuzibu akubako, and in my mind I was like olaba tubeera Uganda n'okuba kuya poliisi negaana to come to your rescue. Kati you can imagine ng'omwana aliki ali bweru eyo ministry ya labor yagezaako okulaga nti they are doing something naye nze kyengamba nti ne bwe baba bakunoonya mechanisms ebayambamu bano abantu, let them go on the ground by interacting n'abantu already abakozi oba bano bankuba kyeyo bababuuze ekituufu tukole ki baleme tulanga mu maofisi kusalawo nga bo nga tebasse ku ground. That is how they end up okuteekawo ebintu nga tebiri applicable tebigenda kukola. When policies are made, we make sure that those affected also you bring them on board so that you know exactly what is going to work, is happening and how it's going to work for different people. Exactly. Okay. Kale, tuweeyoko ebigambo byo ebisembayo sibe entanda ey'omulabi waffe ng'omukulembeze ng'omukyala nga maama. By the way nadde njagala okubuuza ekyeddiini aba family bakiraba batya? Did they receive it well or bagamba no Sharon it's okay? They were okay with it because tekina gwe kya affecting yenna tekina gwe kikosa kyekikye nagambye nti nze ndi muntu bwe mba sinyigiriza muntu mulala nga seetyobodde I'll do anything. Okay. Okay, ngatonda entanda gye nnyinza okusobola ngatonda tusibira ntanda. Akatabo kano kasangibwa watubuulire ayagala okufuna akatabo ka The Beast in the East asobola okuncontactinga ku all social media platforms. Ku X nkozesa Sauti Sharon, then Facebook temuli underscore yona temuli whatever kabubadi temuli just kiri Sauti Sharon. Okay, Sauti. Then Facebook ndiko Sharon Kemi. Ne TikTok kuliko Honorable Kemigisha Sharon Aten. Yeah. So basobola okunfunira awo then we talk and see. Oba okujja ewandegea. Awo yali launch yakatabo kange abasobola okujja ku Kamwesi, that is where we nakalaunching era nebaliza ddala abantu bonna be nakola nabo okulaba nga olunaku lwali successful otandikira ddala kwoyo omwami era muganda wamwe mu media bamuyita Jonah Atsingwize. He has been a brother from day one. Mulimu akulira ebya communication ku open space omwami bamuyita Ashraf Kaire naye yakola kinene nnyo okulaba nga olunaku lubeerawo. To mention but a few naye nga bonna bw'oba omanyi nti wayimirira nange because it was a dream come true. That it was a dream gye nabeera naye okuviira ddala nga nkyali ku kyeyo and launching it last year it was a dream come true. Oh, that's beautiful. Okay, tusibira tusibire entando obudde buwedde. Yes, njasookera ddala okwebaza producer okwebaza bonna b'okola nabo ku MwasuzeMutya okumpa opportunity eno okubeera ku such platforms era mmanyi nti olugero lwange yenna aluwulidde twogedde bingi naye ajja kusobola okufunamu kyajjeemu ekikugasa okyapplying embulamu bwo tulabe bwogira then eri abantu bange abaagalwa abeewandegeya mbaagala nnyo kuba singa temwandabamu mbala ya bukulembeze osanga singa siri wano wendi yanti twekuume era tumanye ne kye twagala so that obulamu twongere obukola ki obutambuza tetuggwamu ssuubi ekikulembera omuntu yenna mu bulamu bw'ensi eno. Do not lose hope. Challenges nyingi nga generations zetusanga bingi ebitusumbuwa naye kasita osticking akukiri nti nze siggwamu ssuubi olunaku ne welugaana olwaleero the next day will be different. Oh, that's nice. Thank you. Ate waliwo kyebayogedde noga nti bino byoyiseemu kati bikutegekera wali wogenda okulaga wali maaso wali byogenda okusoomoozebwa wano oba omanyi obihandolinga sinsi obiyiseemu ne wali ebijja tebikanga ogamba ebyo nabiyitamu naye ekikulu kya byonna ndowooza ne tutuukase ne Mukama
yamala byonna. Okay. Mutonzi waffe asala. Okay, Sharon. Now, I wanted to ask you the last question as we're closing the show. As we're closing the show. Twalina wano Sheikh. Yagamba nti abaami abasiraamu bakkirizibwa okuwasa abakyala abatali basiraamu bakkirizibwa. That is if oyagadde. Naye abakyala abasiraamu tebakkirizibwa kufumbirwa abasajja bakafiiri. Sorry, not bakafiiri but mu ddiini endala etali ya busiraamu. Kati gwe wenayo I don't know. Now, me and relationship stuff, nzikiriza bwembanga nsazeewo kikola. Nze nzikiriza if you're a believer. As long as you're a believer. Still omuntu atya kukiriza. Kituufu. Naye olaba ebintu bya relationships bineeno. Mubeera abantu aba. Sharon. Yes. Njogera ndowooza yange. Mubeera abantu ameka. Society erina engeri gyetu groominga okusalawo mu bintu ebyo. Naye abantu a lot happens behind closed doors. Trust me. Nti ne bw'onaafunanga musiraamu wandyagadde musiraamu oba nze nganze omuntu nandyagadde omuntu gwenzikiririza naye mu ddiini yemu. Bwe tugamba nti eswala etuuse ffenna ku musaalo. Sharon, kati okimanyi oyogera n'eswala. Mashallah, mashallah. Nti naye my only advice to such things nti relationship bweba y'abantu babiri ne bw'obeera ne family yo ne bw'obeera naani bwe musowagana bwe mutategeeragana it is two of you to sort yourself. Sharon. Okay, mwebale nnyo okubeera mubadde balabi balungi nnyo. It's been a great conversation to nyumiddwa bannaye kasuubira nammwe muyina kye muyizeemu nga omulabi wa NTV ne Spark TV. Weewaawo wiiki yakatandika Mukama jagituyisaamu bulungi nnyo alhamdulillah era nga we mbasiibula mbagayiza olunaku olulungi Allah abankuumire.